Pezezza omwaka omulala gwe sijja kwogera. Ndi ku thaadi awo wasemberera awo. Ekyo nebaza Katonda bintu bingi kubanga nze nakula sirina maama. First of all ekyo kyokka nkyebaliza Katonda. Nebaza nti ndi mulamu, siri mulalu, si mu komera, I'm a celebrity, I'm a household name. Nina abaana. Nze sirina mwami right now. Naye nga nzikiriza omwaka guno ngenda kufuna. Ali mu pipeline. Ali mu pipeline. Wali okusookera ddala alina okuba nga ayagala Katonda kuba nze ndi mulokole ate nga alina ku ssente. Then of course njagala omusajja nga muwanvuyirivu ate nga muddugavu. Omusajja omuddugavu aba musajja ddala kakala akaddugavu ako. Si kali ak'engulu. Akakataketaka akalungi ate saagala musajja mweru. Ngenda kola transition to gospel. I think nzoza ekyo kye natonderwa nga nze I sound better. Njagala kukola kati ku myaka gyange gye ntuuseeko I think njagala nkola ekintu ekibaako ne kikikyusa ku bulamu bw'omuntu oyo n'okutendereza omutonzi kubanga kati eriri ebbanga lyonna ery'obulamu bwange mbadde nkola byange bisanyusa bantu kucakala biki naye kakati n'otuuka ekiseera n'okola kino kyusa kubanga gy'ogenderereyo mu myaka oba olina okwetegeka kubanga waliwo ekiseera bwe nali nvudde ne ku mulamwa nga ntandise n'oyimba ennyimba ezitategeerekeka. Kati nga luyimba lwe nasembayo okukola bali baluyita ku sikaati. I don't know oba walulaba. Baluyita ku sikaati nti onoonyayo kyeyo ku sikaati yange ku sikaati. Oba kitega then waliwo n'oluyimba lwe nayimbako ne Bafana bali baluyita nga luli awo lulimu ebintu nga lulinga okuwemula nga lulimu akukyala okuwemula nejjusa tezina nakyeza nnyamba. First of all omuntu eyali ebiseera ebyo nga amanaginga nali muwadde trial period ye yampa idea eyo nangamba collaborate with Bafana biki ne tukola ne stunt mu studio twali wa crutch nagamba okupushinga oluyimba tukole stunt mbumbeere nga nywedde enjaga ngudde eri munaye neneefuna anywa enjaga era ne bw'obinoonya kati gye biri ku gondi munnange nga ngweri mbu bampujja. It did me so bad. Abantu nabagamba Morini bulijjo anywa enjaga. Ne saakirowooza essaawa eyo nga ye yapushinga ne but the reputation is mine. Oba kitegera kwegamba byebyo ebintu ebimu ebiri mu secular music kwegamba ebikooyo oba ne bikunyuunyunta ne bikwonoonera reputation kuba ebimu obikola toyagala but because you want to push the music n'obeera ng'olina okubikola naye olina abaana ne bw'oba tonnazaala ojja kuzaala olina abazadde olina ekika okumanya season n'okukola okumanya tezangasa tewali yali ansabye na kuziyimba anywhere. Nali registered mu UMA naye ate ne ku group ya gundi njiina na wane federation ya Kenzo group mwendi but I'm not like registered simanyi na nengendako ne mwezo meetings ku Serene nga sibitegeera bulungi saagala nnyo kweyunga ku kintu kye simanyi misinje gyakyo nawa engeri gye kiri kigasa buli omu kyandibadde kyangu but if there is anything political behind it oba any other ulterior motive oba nga waliwo kye basetinga eyo emabega that is kyovola nti oba abantu abamu tebagala kwegatta so that they can also have a share of it. Muyimbi kyo wa gospel gwe weegomba gwe looking up to n'ogamba omuntu ono bannanga annyimbira bulungi owe Uganda nayagala dde okola kolabo ne Musomba Bugembe Justin Nabosa. Yes. Singa kisoboka nfune collaboration njogera naye I see her once in a while naye alabika si muntu wa kolabo of course okujjako zize yakola ne Pastor Bugembe kuba gye yakulira.